bakulisiza mu bulango babakama baffe bwatyo batukikola nga bulijjo ate kati munnaye tugenda mu pati yaffe wuliriza bulungi nnyo olwo twacakalira wakuthiyeta la bonita nakulabira abaana banyuma abaana balibya abaana bazanya abaana bekola ebintu waliyo maama badansa ne babuuka mu bbanga ne bangwirawo tu nengweri nakomawo anyway ngwera kutwala kuthiyeta la bonita tulumirwe diyabonisinga esanya ate nga balina abayimbi muyimbi kyeyaliwo yokutegezeka miliyoni yatukuba omuziki live nga si CD omanyi muwuliriza nnyo CD gwe kankinyumirwe ate tukinyumirwe babiri kankuyingize mu thiyeta la bonita ate olabe eki ebyaliyo n'abazanyi byayo nga webazanya kasaavu kanyama nga bwenkuba bwonyumirwa nkomawo ate temwebaka bwenkusangira nga webase tiviyo wenjikwatiramu n'otya This whole world over, you still be everything, everything I need. You my breath, when I'm hungry. You my shelter from trouble. In the sunshine, what must I do? She's my best friend. Thank you. For your grace, and because of how you poured out yourself, I have come to sing the Wasi. Mau. Awal sih awal ambil ke dari mereka. Enjani. Sini nawa kawa dewa. Kalau awal pada mereka awal kulit bemnya. Dia buzo muara. Dia ni miak ni. Kau dia mutu ala kau tu kulit itu amala batu iba kolej. Emyaka alinza kokusinatoweza kozi amini yafuga mwaka ki amini yafuga 79 era unjiwozesa ekyo kimu ngoyongera omubuuza kale akyadde waka bebi badde ntegese ebyokusiika waneeno wandyagadde kusiikisa ki ekyankuwa twasiikisanga kimbo tona kimbo womanyira nti olina ennyoko oyongera onoonyereza katuusa okunaaba kamaze
osaba baby mazo na bizibu bijao sasa nevi ya sasa bana koke ko twako sasa eziko chakoke cyane kira ufumbe byaka sasa badai ero cyane neza kati osuse ku mama olina jajjao baby ongambi wakuru Ekituufu kamera. Kumana agambye atya Abakyatala ekituufu kamera. alisema nyo bale biko tekibaja Wazeza kukauchika Oloze mwoko talese ya wele When the headmaster tells you to kneel down, you kneel down. Ebina nigenda kumbyuka lifuke papa. Olirabanga munaaba kati wava omwogere. Alitandika okwogera. Kyova headmaster ekizibu kyange okimanyiziina kabina ate kati n'okakuba. Atalina yatolebwako. Olwokuba nabbino olaba oli wayikusinzikonyeeko. Mr. Headmaster, omwana mugagga ndowooza essimu zaakwata. Ezo simu obedde ndowooza kalikulanta kati gwolezera ivu mudomu ono brother Why? That didn't take a local on the big. Ngaina na isiga go. Kaya kusaniye. Oh, kaisiza wade to wade. Mwisiza ni mchituli chema bega. Mchituli. Chindosho na. Chema bega. Chakati. Badaje leke kande to wade. Palo pane. Dato tumako kwa ina. Sibia wele. Oya garachi. We are going to share with big equal. Okay? Share. Me and friends. Ojisa mele ya rumeti na shaka badia. Oya kuweza sijakuwa wanje. Kale njakuwa njako. Kwa tukana sharinga. Sharinga chitumba. Zenina galu mwakali munda. Echi. Kama wandi hafu.
Good to go. Program ebiyita kiromba buzizako mwenna bali mu bitundu ebyenjawulo Masaka Town mbabonzeko mu magezi. Program yaffe nga bulijjo Pimpa Guys mbabonzeko mu magezi. Tekiganye naye bwetyo bwe kitukola nga bulijjo ndi Baka Stadium ya Bonis Theatre La Bonita kibadde kya tabbu nnyo bazannye emizannyo gyabwe nga mwe mubimanyi. Anyway binyuma nabaddewo abaana emijiji emito badansa kati mumanyi kati bya tabbu nnyo tuzuula emijiji talent talonta talent kyenyogerako byonna mukimanyi omanyi gasina babonabona kumanya white quiet mwambadde ki white banayeza kikolo nalwayo eri e Masaka ogamba otangasokere kubo bakasuka owulira otya nga bakasuka kati sooka ombuulira omulimu okola mulimu kyomanyi waliwo dansa okuzina okubiibya n'okubuukabuuka nze manyi obuuka kati gwokola ki obiibya ngaagadde sooka otubulireko kumanyago olina emyaka emeka osoma ebijiji banange gwabeera mugwadansa ate osome ebirimu ogigatooki nga bwe mbimanyi sooka ombuulire gwaliwo kuteeka mu sente oba maama ayiiya ne taata ne bagatta waawe kyo kituufu ani yakuleeta mu tiimu eno omugulupu eno gyoli kooki wammwe ye yakunonyayo nalaba ng'olina talenti bagiyita talante ki talent ona mwana ne wamubuzabuza asoma bituufu mbadde munoonyangu nabo obasoma yani bwe batandikirewa aliwa mukulu wamwe baba wamwenjagala ng'asingawo ku myaka tewali kwegaana myaka muli balenzi aliwo alina emyaka emingi yalina emyaka gologaana myaka oli otya amanyago Amanya bampita Kenimo Rovan kabiwandagaza muno mwe muzinira bwe mwoli agambye kubimbya abagiyita batya mudansinga kakati kankubuuzemu olwo omusezi n'abeera atya omusezi aye muddusi kati sooka ombuulire mukikwasaganya mutya ffe batuyita ba hypers talented tukola dance tuyimba tukola acrobatics ate abasoma mumaze ebbanga ki kimazemu emyaka giringa esatu abakulu mukadde ye mulonkinge ebs era yegenda nokiteekamu egenda nokutulangirako era kati buuza kibuuzo hypers mwegattamu ebonizi muli baganda baabwe muli bato baabwe badansa baabwe tukola ne ebons batuwa chance eyo tujje tuperformingenga everywhere tubabeera mwali mufulumyeko ne muvaako mu Uganda naye nga kyekiddako mukyeyagaliza mwemwe mweyagaliza tugenda kutwala mizannyo nyingi tya omwana yagamba yagitendeka nange manyi baasa owekoma anyway sibulako omulabyo ebs tv obulya gye babasanga babanonya ku Facebook page yammwe nayo gyogere mwena abawagizi ba hypers batuyita hypers born talented tuyina Instagram osachinga hypers born talented yugi Facebook era byonna oteekamu hypers born naye abaana b'abandi mubakuuma mutya mujjuza muno abaana abato laba kano kasimagiro tulo tukalu bo babimanyiira maama waabwe mumugamba mutya naye ng'ennume muli nnyingi ekiwala kimufaayo wangu bannange tubuulire obonaabona otya okuba n'okuba olabika gwe gundi otiisa gundi tonkuba oba okomako kati sooka ombuulire olina emyaka emeka 14 bana ene ebbeere likuze kakati maama wakwesiga atya maama wakwesiga atya muzina enfuumuulo tolina maama ate taata kitegeeza bakujjawo okutuuka wano
tuna ku ABS TV obagambe ndi mwana mulekwa ate nga nefaako bannange mwena mbagamba nze ndi mwana mulekwa ate nefaako so leka kubeera eyo nga mutuudde babakolerere nawe osobola okwekolerera ate nga wajja otya okutuuka mu hypers okutuuka mu hypers ayina muganda wange omukulu ali ku street ayina muganda wange omukulu batuze wajjajja sigala yenajja ayenda nabera ku street okumala ebbanga agala wansi byali ngenda ddane kooti nodda ne coach kakati sooka ombuuliremu kikyosanze mu hypers nifunyemu ebintu bingi okutwala mu ebons nayesibira tone mu ebons nitukawo nze kola kutokera kukosa bwengabana baswasalo batetula nakisisuubira ebintu bengenze kale tolina maama tolina tata kikyosuubira mu bannayuganda kikyobasuubiza nti kyogenda okubeera nti n'omwana ali eyo atalina maama talina tata kukkiririzemu agambe ekitegeeza tusobola bannaye bannayuganda mwena nina bakubira omuziki ate nga mbawolereza emisango kuba ninakubeera looya ogenda soma bwa looya walayi osomerawa college okay mungu akuteremu balaka anyway munange gwali eyo gwatesobola akkiririza mwana kyakugambye olaba ye talina mama talina tata nekkirizamu yesobola byonna ebonizi munange ezudde talent zino mbagala nnyo mikono gyange bali ku ABS TV babayita hypers wangi tulina muno wedi waffe omutolugagai wangi nga yayita luga ajaluga musembera yaluge luga Bakuba amasonyiwe. Mugoni tonkanga kangaze kakwatire. Listen, Luka guy is the master teacher. Okuba buli omu ne waba ine chacha. Udije kwata drop kukubira byocha. Bakubya lelo ne byancha Italiba bini matopula teba amacha. Nimete ko byanese bezo kumocha. Luka guy atamengo muzimu kwa nancha. Wange kuliko sa kumachongo ngecha necha bakakaka suwela ko mukadela katala ka ipaze no bundala ka Kanange mzilewo. Nakubanga bulijjo pu. International sound bagger, international Jose Camino, international gospel dancers, international. Alright, kachimani mwabu kumyeta mwagala muntu ajje. Soke baita omunene mbanene gasema kuleta omunene mbanene. Lutegera. Mwayibula beko Dr. Bosanga rapinga. Balekemu. Dr. Bosanga barap. Seriously international. Nega kana bakulinya ku stage. Mutfena kuza abantu bakufa banange. Abantu bakufa ko mitwe y'ekisirusiru. Naye kati tumanya bali bakola ki? Batta. Ni very important. Wajja kuwezita. Mwebake. Tutegera. Nze wenamba wano ne pambi ekisirusiru nze seba kamugombe. Mujja kunonyera nse mpaka kumufuna. Tell you my next investigations going on. No way. Era Dr. Bosa amena kujano ngabagamba bannange. Kankole ki? Tolenya kulya kuzange. It's time omuntu okulya ku sente ze kumu appreciating nga akyaliwo. Dr. Bosa in conjunction with very young talented guys, Gideon, Jifela, and another young rapper called Nicholas on stage. No liberator, Tonenya, Ereyonga international song. It's my money and it's my way. Cause I've really gone through a lot. Cause I've really gone through a lot. I don't give a fuck. She felt a nigga. Listen, it was really hard to hush for me. Way back, I ain't never had a creep to sleep. Way back, but to the struggle, I had to make it like a champion, like a million dame. I ain't laid back, I'm on the front line, like a little man with the block from the high. I'm a champion, I'm a champion. Should be there anytime. You will suga. You chagenda. You look what I love. Dr. Bosa bagenda. Batman's cooking hospital. Tijiga no tita. Tigalo mapera. Now sunny out like Twitter.
all the time. Home is always home. I think like Ebiyita set the pace. That you know from Bekalo. Ninga tubagala nyingi cyaba yo kama bakome. Kuna abantu bamanyi okupa speech z'abanaabwe toza ngende bugenzo bane yanjule banta Anna Miro Stone kibuka makulaga kulaba kugala kuti omuntu ne bwomere tokomyo kuyomba kulukaga bunga tutagambwa emyaka giri asatu okuva lwe nali wanansi natandika nina ebiri
wote nange wote noli watu Kimela ya dunia yukana fe wote tu Nawe wote nange wote noli watu Tati sangi kakusima wana mungu Ebi uji tukula makula mungala Leo tenoli watu Sima kembe Never nikala yukane Nikane kari Sima kembe Manake wamba Omusepa utasima wana mungu Sima kembe Natona chimba na mumona Lune mubikola Sima kembe
Mbebaza mikwano jangu kuba gye twatandikidde paka wanene otukiwunzikidde ku theatre Bonita onyumidwa olabye Dr. Jessica Milioni olabye abazannyi olabye abaana bwe bazannya olabye kibayita talent mwefuge nembebaza mikwano jangu mwe bali kubeerako ku ABS TV gwa bimisinze bisange enkya kusawa 10 ez'akawungeezi ate nawo ojja kuba obiraba ate gwe tabirabye live bisange eri ku YouTube nayo tubayo nga tukikwasaganya ononya program Ebiyita Ekiro nebaza cameraman wange abaddewo Alex nga tukwasaganya mu magezi ate editor wange ye Faluku ate nga mukoto lumu abadde yatambuza amapensa Regan Rich ntale ku Gase King Soyez nga batambuza amapensa pista tu omuweerezaawo nga bulijjo mbebaza abapimpa guys promotions mbebaza nyumwe bali tukwasaganya mu magezi babonzeko MC Mazinga wekoze ebintu kuli mulimu onaagukola tumindeko abali ku Mama Made the Beauty Center awo ekawala netumirako abali ku Mama Officer Beauty Center awo natete mwe bali tukwasaganya ayi netumirako watali wange daka nikubasoda masanezi awe kasubira mwe babonze ko magezi mwena mbangalanyo tipi bisatu amaje go kutaka tuwage oli mukulaba Television ABS ekuumuza ebirowoozo mukulikeeyo nnyo mukulikeeyo ddala mulango bwaffe obwo tukomyewo nate mu programu ddala ekituufu kyekimu tukubira tooki mu mpapula z'amawulire n'ekintu ebirala byonna bibaligoddewo mu ggwanga nga bwe nayogedde nti olunaku olwaliro tukubye tooki mu bintu ebiri mu ggwanga muzeeyi Bwanika tulabye okulonda kungi naddala okuddiddwamu twalaba okulonda kwa Kyaddondo East netulaba okulonda okwebugiri netulaba okulonda okwabadde mu Arua kakati okulonda okwo kwonna okw'emirundi 3 okuddiddwamu kubaddemu omuntu Honorable Kyagulanyi Ssentamu abasinga gwe tuyita Bobi Wine sindi butuufu naye nga bw'abadde ajja awangula nga awangulire waggulu nnyo omuntu watasobola kwesibako nti banzibye ekintu ekyo kiri kitya lwaki asoboddwa atya okukikola mu bbanga ettono ennyo lyamaze mu byobufuzi Bobi Wine takikoze Bobi Wine came at the right time era ekyo tekyewuunyisa nti akikoze omanyi njagala tujjukire abantu bakoowa Mama Mbabazi temangalo nafuka temangalo nga tebaagala kigambo kiyitibwa Mama Mbabazi Mama Mbabazi bwe yavaayo n'agamba nti nvudde mu kintu kangezeeko okutwala eggwanga lino mu maaso abantu bwe yagenda embaali ekyali embaali mwakiraba abantu tebeegatta kwa Mama Mbabazi nti baali bamwagala Abanayuganda si basiru nga bwe kyogerwa Banayuganda bategeera tebeegatta kwa Mama Mbabazi nti baali bamwagala naye beegatta kwa Mama Mbabazi nti baali balaba beacon of hope omuntu agenda alina obusobozi omuntu alimu essuubi ery'okusiguukulula ekyo kye baayagala edda okusiguukulula That is the very reason lwaki abantu bayagala Mama Mbabazi in fact lwaki basanyukira Mama Mbabazi Bobi Wine azze mu kaseera akatuufu the right time akaseera akatuufu kekaluwa yes kekanu lwaleero lwaki okaita akaseera wenzijaawo emabega kunnagamba nga eggwanga nti omulabe w'eggwanga lino namba limoja Dr. Kiza Besigye kifeefu teri muntu asibye wano mu 7 nga Dr. Kiza olunaku Katonda lwaliyamba Bannayuganda ne Dr. Kiza ne bamujjulula Uganda egenda kutereera era nakigamba nga nemaga bannange omanyi tuve mu bintu by'okwasa ensonga zino eby'olubalaatu Kwizi Besigye government nekitegera nti ogiyeekera nekuleka gwe business zigenda maaso
fe abanaku tulina bubeezi bibanda bya firimu bwogera bwova ku tv enkera abapoliisi basiba mu kibanda omusajja leka namuleke nammwe njagala nkubuulire Bobi Wine akaseera kajjiddemu ng'abantu batandise okutegeera kifeefe yaani and take me or leave it olunaku olwaleero Dr. Kiza ayina challenge emu to make the right decision bw'atakola right decision it is going to mark the extreme dish of him agenda kugwa mu kinnya ate sitaani ono mubi agenda kugwa mu kinnya Dr. Kiza mwagenda okubanga agudde asimemu ekinnya ekirala nakyakigwemu olw'ensonga Dr. Kiza Besigye yagaana okukyusa omuzannyo generations change mwe you people of yesterday mulowooza mukyatambulira mu bikwate Museveni ensobi gye yasingira ddala okukola kwe kwejjako abayiwa amagezi aba civilian advisors kati ba advisors balina their military personnel nabagamba wano mu military mu uniformed forces mwonna akusinga ranka akusinga okutegeera bwe muyingira restaurant mwe abamajje ne bayingira restaurant okulya emmere senior officer najja mwe temusasula ye yasasula. That's the order of the officers. Tebalira kuyingira mu kastarengera ate kastarengera kalengera ba juniors mu restaurant kakati ngakwata akasimu awo ngafuna wasooka akwatira akasimu ekiri mu ggwanga olwaleero it is a wave batugamba no army is strong enough to fight an idea whose time has come nagenze nensoma amawulire omanyi bobo yita nolengera emitono gamba leero abana mawulire mbombuya omubuyaga gwa Bobi Wine era guno si mu buyaga gwa Bobi Wine guno it is just the right time guno mu buyaga gwa kiseera indako ono bukedde kwenkutte mu ngalo osoma ne bukedde yani engeri omuyaga gwa Bobi Wine tetugenda kusoma bukedde mukuluma yange tetugenda kusoma bukedde omanyi bukedde asoose n'awabya eggwanga lino bw'otandika okutunulira ebintu ebiri I don't need to read bukedde I plainly understand what bukedde we write about kyebawandikako bakimanyi balina ensonga lwaki bawandika bebawandiika they no longer write the facts kakati nakira wandise kikyamu ensonga eri mu ggwanga essaawa eno bwetwogerera eya Bobi Wine gye tuyita eya Bobi Wine ensonga ya kiseera ekituufu nti akaseera kano ke tulimu bw'ogatta obululu bwa Bobi Wine bwazza kuŋŋanya kyemugamba okuwangulira waggulu tebuweza obululu ba Elias Lukwago be baali bawangulira wano mu Kampala bw'obugattaga tebuwera naye mu nsangi zino abantu beetamiddwa regime ate ekyo kyakirumamu regime njagala nkubulireko tugende empola Bobi Wine yagenze mu Arua yenna awalana Pulezidenti Museveni omulimu gwakola musufu omanyi Pulezidenti Museveni batandise omutomeza who is Bobi Wine? Who is Bobi Wine? In the political arena. Bobi Wine asobola okwasaganya politics wa Uganda. Given the status quo. Asobola okujja n'ogamba nti abamanyi bagenda gamba Bobi Wine atwale maaso. No! Let us embrace the fact. Bobi Wine alina amaanyi mu field yaffe. He's an entertainer. And that is the brutal fact. Bobi Wine, he's not only popular, naye famous. Aina that legend. Bobi Wine from day one, enyimba zayimba zitulyowa emyoyo. Ne tuwulira nti bambi ayogedde ku bituluma. Kakati Bobi Wine, tugambire ku Jennifer, ne tuwulira nga Bobi Wine nze Bobi Wine ayina oluyimba luyayimba nyimbira kabaka wange muwenda mutebyali bannange buli wempulira oluyimba olwo ne mpulira nga nze obulamu nga buzzeewo kakati Bobi Wine bwazatambula ng'akolera ddala ekikwata ku mitima gy'omuntu wa bulijjo. Bobi Wine najjira mu kaseera n'ayingira olwukano lw'ebyobufuzi ng'abantu olwedde beetamiddwa. Njagala nkubulira akalulu akasembayo wano ketusembeyo okulonda abantu tebaagenda kulonda kubanga bali people have lost interest, have lost hope mu kulonda. Kakati bwe tuluzinga hope mu kulonda kike tukola tuwa omwaganya gavumenti wegenda okwerondera and who to blame? Mmwe mwenyine baganya okulonda. Fa baganya okulonda.
So what is happening? Bobi Wine bwe yagenze mu Arua abantu basanyuse okurecevinga Bobi Wine. Obuzibu bwe tulina bano ba mafia bano abaana bato abanange bakwata kitatta naye bano abaana ate babi okusinga kitatta. Baluwo bonna. Wandeka bano abaana babi okusinga kitatta. Njagala nkubuulire tubadde n'omulembe gwa Kayihura. Kayihura n'akola buli kimu bannabyabufuzi naye kaakati eno session gye tuli omanyi bagamba never underestimate the power of fools. Kaakati obuzibu Uganda bweyolekedde tuli mu mbeera nti abasiru be batandise okutukolako omulimu. What would Bobi Wine do in the Arua thing? Ekisooka mu byonna Museveni okuyingira akalulu ka Arua kyekyawanguziza Wadri. Senga yagenze Museveni senga teyalinnya Arua. Wadri yandiwazeeko yadde enchwe yandiwanguddwa. Sorry, ani ono owenarem yandiwazeeko yadde enchwe yandiwanguddwa. Naye Museveni ke yasituse n'agenda mu Arua bwe pa yawadde Wadri obwangu. Onzija teyakomye okwo ne bakwata Wadri ne Bobi Wine ne bamusiba. What? That is stupidity of highest order. Oli mukalulu. People sympathize with the victims. Kwegamba kukasito winning a public sympathy. Or either in favor of the public vote. Can't state serious. Ensobi eriemu Museveni yejjeeko abategeera ebintu bino n'asigala ng'alibwa namunigina. Kati bano abaana abamutambulirako baagala okumusanyusa bamulage ntukola be bakola bino. Museveni is smarter. Nebakwegamba. Yes. Kati ali kufaya brigadinga. N'ekintu kigenda kuyika ng'ate be bakiyiye. Balowooza bakidefendinga naye be bakiyiwa. This is fire brigading. Mukubye omuntu essasi. No, kakati so agamoli gamusoma ne bafulumya report nti bakubye emotoka y'omukulembeze Jinja. Ebya bulletproof oyo Buligwanga sagala kumanya. Bakubye emotoka y'omukulembeze Jinja nga bambadde t-shirt oba amasaati agakala yani ya Bobi Wine. Ne batabatega ne bagenda ne basobola okunoonya eyabadde akulira okwekalakasa kuno. Naye nga abakosenye ne balaba ne saati ze bambadde tebabalabye. Nobody is safe. Ekijja mu Uganda tukyakaalya kajanja. Gwelinda ko gwali awo otudde bagenda kujja bakusitwe ne woli awo bakujjewo gwe njagala nkubulire. Bw'oba olina ky'olya kati kirye. Eno regime eze y'abaana oba baagala ki kubanga kyebeka n'omusayi tegugenda kubamala kyebaagala bw'otandika okukuba otoki obulungi tekinnategerekeka bulungi kubanga take for instance mufulumiza report oba ani ayogerera poliisi oba ani agiwabula okugamba namufulumya report nti abavubuka nga bambadde kala ezifaanana eza Bobi Wine bakubye emmotoka ya president kakati eyakubye essasi ye tebamumanyi. Eyakubye essasi tebamumanyi. Ekiri mu ggwanga olwaleero emmotoka bajagala okusinga gwe obulamu bwo gwe mayanja. Emmotoka wano mu Uganda emmotoka eyagala okusinga obulamu bwo tunulya ebifaananyi bya zaake polisi ebyo yabyetusiza bannange mutusaasire eggwanga lyonna lirumirirwa emmotoka y'omukulembeze omusajja alina ebiwundu ntunulidde omanyi tubadde mukungu bagira mwana waffe yafudde omusajja alina ebiwundu ku kutu otunuulira engalo ne bagamba oba kati bagamba yeerumye oba yeetakuza bigere kwegamba otunuulira ekintu it is beyond reasonable doubt. Mbadde mpuliza audio ava ku bano bakansozi ba Bobi Wine nga bagamba alimu gye bamusibiddeyo n'emikono misibe. What is happening in our country? Kakati nze ekyasinze okuneewuunyisa ennyo waliwo bwe babadde bakunya katikiro Moses ali parliament ng'emukunya yaga nti Bobi Wine teri mubaka yatulungunyize era yafumiridde amawulire agafumye nti kati ekyo weewuunyize nnyo ekyo kyeweewuunyize nnyo ku bantu nga batulugunyiziddwa yes yewuunyisa nkyewuunyize nnyo okuva muntu ng'oyo Museveni omumanyidde ebbanga ki bwe twalaba wano abaali e Nalufenya ne batulugunyizibwa ne bagamba Kayihura yakyadumira poliisi nedda le simple logic
twali wantulaba abasajja be bakwata ne batwala nalufenya ne bavayo nga bawenyera oli ali simanyi bugiri takyasiba na kuzaala ebintu byonna babiteeka ku magalo ne babinyiga kakati ne bakwata kayihura ne bamuvunaana n'ekitatta bali munda. Who is doing this crap? No, who is fooling who? Bamemba pa parliament ne batulugunyizibwa mu ngeri efaanaganako ng'eyo. Kati gwe mayanja you people of yesterday kale mumutunule nga generation yaffe ebonaabona naye kino ekize nze ndowooza mwami Museveni yandisizaako ebigere emabega n'atandika okukuba tooki mu bantu abamu amagezi. Kino ekintu ekigenda mu maaso kyelevatinga Bobi Wine. Ekintu ekikolebwa kyelevatinga Bobi Wine. Bobi Wine bw'otandika okutunira political maturity abadde tannawera. Kati kankubulyako obuzibu obulala Bobi Wine bw'alina. Senga Bobi Wine ajja mu kalulu ka 2021 ne yeetantala ku kifo kya president bamukubye akalulu parliament agizzeemu. Singa adda ku bwa MP abantu tunaavugira emyaka emirala 10 ajja kuba aluzinze relevance. Nga tebakyamulina musuubi emyaka emirala 5 nga tebakyamulina musuubi. So Bobi Wine has not been a threat. Bino bye mumukwata ne mumuteeka munda ne mumukola bino byonna, you're just grooming him to become what he must be. Agenda tambula embigere bya Martin Luther King kyabadde talina olwebo okwata omwana alinnocent n'omutwala eruzira ng'abadde abbaako kagenda okuva eruzira asukira mu TV. They are graduating. Trust me or not, this is what is happening. Police ekwata abakoze obusango obutono ne babasindika paka luzira, bwe batuuka eruzira ne babeera upgraded. Kyovula abo bwogenda mu makoti gaffe at the mention of the case bakubuuza ababuuza abaana omusango ogumanyi mwana agamba amunange omulamuzi nde nsonyiwa omusango naguziza sigenderedde. Bwe bamutwala ku rimanda agenda okudda ng'agamba sibimanyi. What is happening? Abeera upgraded, and this is what is happening. Police and the judiciary are doing totally nothing. Kubanga bana abantu abakoserwa be bantu abatalina kugamba mwasirizi oba bumukiyita abatalina bwogiriro. Naye kakati bagamba nti omukulu Bobi Wine yanga bugambye nti yasangiddwa n'ebyokulwanyisa murumiye. Kati gwe ekyo kyogerako ki? Anti gwerinda lulwo gwerinda lulwo omanyi bibi n'ebintu bye twayogiranga edda netuna omuntu n'obeerawo n'ogamba kakati ekiriwo gundi bamufulaminze bwati ku mirembe gyabwe yine bannange gavumenti temukyalina nsonyi siriyasire nanyini woteri avuddeyo ate kati obuzibu you people of tomorrow bwe musanga nti information today eddukira ku speed ya kizungirizi nti ekintu ekyali ku woteri immediately nga kifulumirawo ng'abantu babiraba ku ABS TV live what is happening in Arua. Ku social media information ekola ki etambula. Ndowooza baali bamanyi banaateeka omusolo ku social media ng'abantu tebakyakubira. People are following and people are going to pay that tax because they want to witness tomorrow. Bagala kujulira nti mu kaseera kana akazigizigi. These are our Uganda's dark ages. Mumulindeko mugenda kulaba kati you people of tomorrow ekintu kyemutaabala nti olunaku olwaleero ensi ngunjufu. Nanyini woteri avuddeyo n'agamba nti nze bakirayanti bange tebayingidde nazo. Kati nze njagala nkuwa ekyokulabirako ekirala. Balange ne bagamba nti police eyagala kugenda kwaza maka ga Bobi Wine. Kasa settlement yafuluma ne mbagamba benali nabo nti maka ga Bobi Wine bagenda kusangayo emmundu. What is happening? Tebasoze na kugenda mu maka ga Bobi Wine. Bazisanze mu hoteri mwaso ne musanga munenze ne kasoli bannaye. Mbusomona wagana mawulire gammwe. We have information. Information is now public information. What is happening? Lwaki mukuba bannamawulire? Lwaki mubakuba? Bw'okiba nti kyokola kituufu lwaki okuba munnamawulire? Njagala kuzaako emabega. Waliwo omukyala Lumumba agamba nti NRM yakkirizanga bwe yawanguddwa mu municipal ya Arua ebyo bya Justin Kasule Lumumba agamba nti ekyabawanguza ye violence yabaddeyo kwegamba violence eyo netiisa abakyala netiisa abakyala ne batalonda ate nga abakyala mbu
era yakakasa mbu bebawagizi ba NRM abatakyukakyuka ekituufu ekyo abakyala bebawagizi ba NRM abatakyukakyuka. Ani awabula NRM? Omanyi waliwo ne statement zibatandise okukola nga ziraka weakness ya NRM. Era yensonga lwaki bawangu? No, this is rubbish. Waliwo mistakes zitandise okukolebwa nga ziraga ebituli mu presidency, the person of the presidency. Emotoka ya president ngeyita abantu ekitiibwa kye bagiwa kakati mutandisa n'okubuildinga momentum nti omuntu bwakasuka ejjinja likwata emotoka ya president you wait kati bagenda kuva mu mawe balina bye bagenda okukasuka ebirala you're building public confidence kati omuntu mutandisa omulaga nti bwe nakasusa ejjinja lyayuzizza endabirwamu mulinde bw'ataabe mu motoka mwababireeta bagenda kujja bagala TV zammwe naye nga be babireeta kati batandise okubuildinga public confidence nti nejjinja lisobola otuuka ku president kati Lumumba avuddeyo atakkiriza nti obutabangu violence eyabaddewo. Who is in charge of security? Is it Bobi Wine? Is it Bobi Wine? Abagalwa abalungi Uganda zaabu abagalwa abalungi bwekityo bwetambudde olunaku olwaleero. Notoseka Mwami Mayanja toseka ekisinza okukozesa kwe kumubuuza who is in security. Yes, Bobi Wine. Mwami Mayanja njagala nkubulira olunaku olwaleero nze nkuze mmanyi ku kyalo Museveni n'amala awulira nti kuliko ekisosonkolo eky'essasi mukeera mamba zisazeeko ekyalo Kiramba. Mamba mukeera zisazeeko ekyalo Kiramba. Bannange ani atamanyi mbeera ya Bobi Wine? Ebintu bya President Museveni ebintu ebitandise okukolebwa mu regimu yo bye bigenda okusuula. Agenda kunenya bannayuganda bagenda kujja batunenye nti twayogera ebintu bino naye ekyamazima kiri nti regimu ya President Museveni ekintu ekikoleddwa Arua zezimu ku symptoms ezigenda okisuula because the world is watching. Tokyasobola kubiggalawo. Everybody is people are not fools. Abantu abawabula president ene talina bawabuzi mukali musajja wattu omusaasira kati akolanga bwalaba ali ku fire brigading takyalina mugamba munnange president waffe kati kola bwoti abasajja bamama mbabazi bamuddukako bonna kubanga yagaana obbawuliriza kati ali ku fire brigading and it is going to become worse. Simanyi oba producer wange tulinayo ku masimu eyo naye ndowooza katugende bugenzi mu maaso twadde njala tufune ku ngeri y'amasimu naye katugende mu maaso. Ogambye nti abawabula NRM oba abawabula president nebo bakyaliwo tebakyaliwo kati aliwo obwomu sisiwa nti ayinza kubaawo obwomu ateeka okuba nga alina abamuwabula gwe tomumanyi oba okyalowooza nti Museveni alina abamuwabula gwe tomumanyi mukyamubulamu do more research. Museveni is a very brilliant man. Nze era ebiseera ebisinga ngamba abantu Museveni is a very good leader as much as is a very bad man. Musajja muyivu akwatiridde the entire region ng'omuntu ki omu era mukama n'amala jjuula Museveni mu nsi mu bulamu bw'ensi buno ogenda kulaba catastrophe in the entire region, not just Uganda but in the entire region kubanga yagikwatiridde. Naye obuzibu bwe tugenda okusanga nti omusingi kwagikwatiridde gwa yegeyege munafu tegusobola kufacilitatinga successor. The only way Uganda can survive nga President Museveni avuddeyo n'agamba mutabani wange Muhoozi kasigaze entebe kalonde Muhoozi najja nabba akalulu n'alinnya mu ntebe kati tumanya nti Muhoozi azze mu ntebe ngabya akalulu ke. Naye other than that Museveni is going nowhere. Fwe bwe twasisinkana President Museveni yatugamba nti bannange njagala kwetereeza ndabe nti mpummula. When you look at the signs genda mu parliament bajjewo age limit kiba kitegeeza tannasuula indicator he is not ready to go. Kati gwe Munnayuganda alowooza nti President Museveni alina gy'alaga you're mistaken, you're dead wrong. Ebikolebwa byonna bikulaga nti the man is here to stay and is going to stay. So kati buli kimu kye tuba tukola nga bannayuganda tutandika okuba nti tulabira mu biseera eby'emmaaso ate tuwaze Bobi Wine. Bannayuganda ensobi gye tukola tuwaze Bobi Wine abo bamukutte amaze mukomenda kumeka mbuli ekiri ku street tuli ku TV tulaba kiriyo Arua bambi omulabye zaako omulabye teri Munnayuganda afuluma nnyumba ye mulinde tenancy tax ejja mujja kuzuukuka tukyakaabya kajanja ejja oba yajja
anati weta natuka fa bagamba ati twafuna otulo twafuna obwogerero tukyabufuna kakati omwagalwa omulungi ennyo sijja kusukkawo awo mbadde ne Muzeeyi Bwanika producer Albert Swata nembeera ne Regan Interim Control Room ku kamera kubaddeko Abdala Musoke nze mbadde Kanyike Henry Mayanja omwana wa Mirina Emulago tusisinkane olwokutaano olujja musibe bulungi mweraba. oli mukulaba television ABS ekuumuza ebirowoozo. Chicho olifa tuweerabye. What is it that you cannot forget in your life? Era ani oyo eyakikutuusaako? Who is that one that made you go through that? Tuula terere nga nnyindo zante ziriira miti ne kubulwa entaagulo n'enkovu. Nandiki okutuulira ddala enkaabirwa ziri okutuuze kutuula ku mutwe. Olwo nno tuli bakulojjera engeri enkulo gye zitwalamu emmere kwagala kuggwa ku lujjuliro. Kabe kasinge okukunyumiririza ettiko nti eno ndeku ya mukungu. Lindirira program Buligwanga n'ebyalyo. Mwogenda okuyigira mpaka tyole w'ebintu kafukunya omuli ebyobuwangwa, ebyennono, ebyafaayo, ebisoko n'engero. Buli lwa Sande essaawa 3 paka ku ssaawa 4 ez'akalasamayanzi nange omuweerezaawo Kanoonya Juma Sserumira Mayengo omukerekere wamu ne munnange Musisibosa Jofule Munnabusiro Nkonge ya Muvule nantagwira kyeya kimu kiwoowolo munnyo gwavu atalina mazzi talya saava. Tosubwa EBS Television. Ligani ntale muzukulu wa Namuguzi okakasizza nti kinyegenyege kyangalabi kye kikuzinyisa ku buko bwesera ndaba tebumala manda galigwa nesiga yerabira ekyeya ate gabasanya ndaba bwentyo sasobola kudduukirira ali mu bwato yadduukirira banne amayengo begasanyawo naye ate era eryate litalina nkasiibwe lityo ddyo lyakudduukirira. Kale no kirabika okubeera nga olwaleero tugenda kusimba omulambika nate ku nsonga olwonno buli muntu anyenye omutwe afaananeko oli gwe bagamba mutuula mu ntindi oba oliawo alinyiddwako omukangwa ku jjoba.
munywanyi ligani ntale bwotyo oyerudde kyamukulule nange bwentyo nenjagala nve mu y'ekisuuwa ndabike amaaso okugolekeza obwengula ntere ndabe enjuba oba oliawo weesimba amalangalanga paka eyo mu ggwango bweneerabika okubanga ebuuka emiziziko olwaleero ngenda kutungira ku lugoye kuba ezitali ntunga ezo ziwubira naye amannya si mulala nge Kanoonya Juma muzzukulu wa Nankere okuva ebukerekere mu Busiro bwe tutyo tweddira emmamba akakoboza akabbiro gongolo nakawuka tuli balangira abedde ennyo mu Buganda abasibuka mu Kabaka Bukulu Kimale empaka ettumbaali mu ssaza ly'e Busiro olwo nno kitufuulira ddala okubeera abagundiivu nnyo naye ate ensaalwa balugave ab'olugave abamalanga abasibuka mu ssiga lya ggere emalanga sese n'olw'ensonga eyo nsensebusebuyo byesunsa likaayuuka era sijja nnyo okubeera nga ntuula okufaananako oli alinda ebikongo kakati nno ekyanya ngenda kiwa munywanyi wange bwe tubeera enkwatanye mu ngeri y'akalambi n'ebbira oba bwe tubeera ab'omulirwano nga Kyamaganda n'Eddegeya era munywanyi wange waali olwaleero njagala muwe ekyanya sijja kutuula olusiriza ntamu kekadde kankembekembe nga atwala emyali munywanyi sooka obaasire kubanga omusamavu w'amannya yasira kasooli kituufu nnyo nnyini ddala eyali akembyeko yeyesiga amazaliro naye weebale kumanya nti ekiriyombya gannambaga nga nabwana abuze ekiriyombya abaziba kikuli bakusosola nfuuzi tuddemu olwo nti ekiriyombya gannambaga nga nabwana abuze naye ekiriyombya abaziba nti kuli bakusosola nfuuzi wakazi oluganda mwana wanda ososoledde enaggu kale nabwegu tebagamba kyolyako omuddu kyekikusenyesa enviiri ku mutwe ate nga nange ensiŋŋanyiddwa nga nywe ddala nga akayinja kali akolusozi nalubaale eri mu mawogola ye sijja kubeera nga ntunula mpulunkanya nga oli alamusa abangi musisibosa gyofule mu Nabusiro nkonge yamuvule n'atagwira kyeya kimu kiwoowolo munyogwavu atalina mazzi talya ndisava nzaalwa bambejja kale nno kirabika nga nange nyanyiza okufaananako tugende ffenna bwayanyiza mu lukooto abadde asitunka n'okufaananako atudde bukyanyinimu ngamba nti tereera butereezi kayege tolabanga ebiwulungujo byolekeddeko wekoowo ate n'osaba ensobi oba ekiguluzi oserengete mu kisodde nedda oba ofuuse wa mugonyo ate enkoko n'afumba kasooli natte enkoko ate n'afumba kasooli era tekoko ate n'afumba kasooli n'ogamba owa bitya nno naye nno olw'okuba akabi kali mukulwa ate okuwangalira mu bigambo munnange ensejjere gulongo oli mutu nange saagala kwesumagira mu bigambo nga musaga gwa ye ngamba kansooke nsale olulajje yoke tulabe butya abawoomerwa amakeera bafuna ak'omukeerere ku matama ngamba akamwenyumwenyu naddala nga bawulidde okuwunuuna kwa Nandegejja mu Lusiinya yejjukira amaddu g'akawuuzi go tegamalaawo lubombo ne bwe galya gatya ate akabinda obutabinda kabeera keerinda bizibu kituufu kansooke nange nkendeeze ku maddu anti maddu g'akawuuzi ne bwe galya gatya tegamalaawo lubombo nagenda ne kyebaŋŋambye ng'emmeme etodde era sisobola kwekenenkulanga mu booge bwe banogo ekibbo ate ne gulabika okudda omuganda oba okudda mubiri nkimanyi bulungi obusiro tebutuukwako ajja okulya asookera ku ndagala ate ntero kibagamba nti natte eryawuumanga bwe ligwa wansi n'abato balituula mayembe naye nga bassebo ne bannyabo nyongera okubako mwenna abagirindirira programu eno programu Buligwanga n'ebyalyo waliwo muganda wange simula bamuyita bwoya asinzira lugazi ekibugujjo bwoya bamanyi lya bwoya naye nga yeddira nvubu ate era nkulamusizaako nnyo weebalire ddala okubaako ate mu ngeri ey'enjawulo neneebaza nnyo musajja wa Kabaka mu biru awo ennalukolonga awo owa Talents Gold omusajja ono abumba ebibumbe naye abeera naye kisaawa eno kwali nnyo neneebazako n'abantu mwenna naddala kati abali awe w'amaamoba waliwo chairman Maasaawo ennalukolongo naye yagituddeko dda ate kuliko nga nange Kasozi Geoffrey Semwanga Muzeyi Kaliba naye kwali nnyo Sempeebwa n'abalala bangi kati ate noono mulwana Henry Kezaala agambye nta
ABS kati tugifuna bulungi yaziwako ku mukutu omanyi twali twavako ku Star Times katono kati tuno tuzzeeko tubalaba nze nno mbalinze mbateeze n'ennyonta nyingi nnyo nina ennyonta mbateeze n'essanyu kituufu Kezara Henry Muhammad Kezara Henry kakati ono ye Godfrey Kalyango agamba nti ndi wano mu Luweero Central Market bannange nange muntumirangako Buligwanga n'ebyalyo kati subire nti abeeruweero bagize naye ate era nenebaza mukoddomi wange Kasibante batakabu omanya afumba ewe wa mamba ono yali ekifo mu Baganda nkerettanyi era ssentebe wa Baganda nkerettanyi n'olw'ensonga eyo nebaza mwenna abamuyiira obululu ng'ababaganda nkerettanyi batakabu ate era nebaza n'amatabi gonna omuli ettabi eryange eryemutundwe waliwo eryennalukolongo eryekitabi eryekasubi yansisizaako batakabu yansisizaako obuweereza bw'obwakabaka buba bwannakyewa naye batakabu yansisizaako kale nebaza mwenna amatabi gonna okubeera nga bakutikidde batakabu yansisizaako naye naawe nkunenyaamu omukolo obweguti ogw'ekitiibwa n'otagamba nti munywanyi leka muwulugumize ku muluma jangu banzizaako kuwa ssentebe wa Baganda nkerettanyi mu butongole agenda kujja agenda kujja Nambuleko n'olw'ensonga eyo nkwebaza mwenna abamuyiira obululu obuyitirivu ennyo amatabi gonna nalukolongo alyomo wino oludda wa Kasubi mangi nnyo nabbingo kitemu kakuli ekimuli wetwogerera kati yesentebe omujja yesentebe omujja owabaganda nkerettanyi ayogege batakabutomanyi bakiwadde munange wewujja n'olw'ensonga eyo tetujja kubeera nga kiri kye bagamba ekimwa ky'omugole ekijjira mu Syria ate ne kirabika okumala omuwumbo mu lujjuliro oba nakifanka ennyere ng'ekinyolera amazzi emugga oba okubuuka ekimpemempeme ekisima ebugga ku malaalo ate kikulejje ekigenda emugga n'emmindi kale ate kikya kikubira engalo emabega ne kiyimba obulungi ekinjirinjiri n'olw'ensonga eyo olwaleero tulina Ligani Ntale omwologoma yatudde mu byuma tegaba magezi gaffe okubeera nga ekifaananyi kino kikutuukako obutereevu wabula Ligani Ntale gwotulaba akola omulimu gw'amaanyi nnyo okubeera nga akikiitanya ekifaananyi ne kituuka ku w'Embaale ne kituuka ku w'Ettirinyi ne kituuka ku w'Ebusiya ne kituuka ku w'Emalaba omuntu oyo naffe eri tubeera tumuwalanga n'abaddeko ku bukojjaabo ate tubadde tugeragera mu kuwummulamu nga sinnakugamba abantu b'okukizinga busi tebalina TV ndala gye bamanyi bagamba nti feeno eziye endala amanyi gaaso gayuguuma kati bo balabala waliwo Kalebe waliwo Buganga eyo mu Kivunyu waliyo ekitundu mwalo bakuyita mu Kivunyu watulina n'ekivunza kava ennyanja eno bayitawo Musaba wali ebyale bonna bali ku ABS bateze mukyala Kalungi awo ng'ovudde mabamba ku mwalo mukyala bamuyita Mama Favor kwe bali nnyo waliwo omwami yantumye obubaka naga nti njagala nnyo ntuukirire pasita Yiga manyi oyo kojja wange musajja bamuyita Magala muvuzi w'amaato abamuzaala bangabi pasita Yiga oyo kojja wange njagala mutuukirire lumu mpulira mwesunga nina byenjagala omunyonjera kwanza ebibuya gyamugamba nagamba nedda nze njagala mutuukirire nze kenyonyini mwegambire kwanza entuma nja kumugamba nze mulaba naye anamusanga kakati yafuuka wabbula kyaliwadde kirungi nnyo n'akutuma obubaka ate kakati gwe nojja n'obutuuza naye kale tomanya bagamba obusiro tebutuuka akajja okulya asookera ku ndagala najja kujja mpolampola era kuba pasita Yiga kyemmanyi ndowooza wanaaba mu ggwanga nga mwali era ajja kumutuukako butereevu naye nga ekyo nga tukimaliriza musibosa Geoffrey kantumireko era ndowooza ono yagenda otwala mu kuwummula manyi abantu bannyo batugamba bannange bamuyita Kiberu asangibwa Busukuma Kiberu nkutumiddeko nnyo webali kuba ku ABS TV Ligani Ntale ndowooza katugendeko mu kuwummula tukomewo n'omulama ogw'olwaleero naye tegeeza munno leero bw'osubwa ebyaleero linda birala kuba essimu tolina kyogenda kumanya abasajja bano batudde bannange akatiro katuuse kano kaki katiro tuli ku katiro kale tosobola kulaba kisaganda kya mulinkuubira ekigombedde magandaazi n'obuuza nti oba byali birumbirumbi nandiki okwegeka ebirozo ku ntolomolole y'emyene nga gijja gyeserejjera ku bukukumbo n'obuuza nti abange byonna byali bidaalimbo tuula
terere nga nnyindo za nte ziriira miti ne kubulwa entaagulo n'enkovu nandiki okutuulira ddala enkaabirwa ziri okutuuze kutuula ku mutwe olwo nno tuli bakulojjera engeri enkulo gye zitwalamu emmere kwagala kuggwa ku lujjuliro kabe kasinge okukunyumiririza ettiko nti eno ndeku ya mukungu lindirira pulogulaamu Buligwanga n'ebyalyo mwogenda okuyigira mpakati ole w'ebintu kafukunya omuli ebyobuwangwa eby'ennono ebyafaayo ebisoko n'engero buli lwa Sande essaawa 3 paka ku ssaawa 4 ez'akalasamayanzi nange omuweerezaawo Kanoonya Juma Sserumira Mayengo omukerekere wamu ne munnange Musisibosa Jofule munnabusiro nkonge ya muvule nantagwira kyeya kimu kiwoowolo munnyo gwavu atalina mazzi talya saava tosubwa